ate n'abategetsi mwenna abulunsale n'abalala sooka njagala kubeebaza olw'ekiseera kye mumaze nga muba batraininga era nkusaba toweerabiranga ekkanisa yo okusooka ekkanisa ya Anglican Church mukiwulira ekkanisa yaani yati Anglican munywerere mu kkanisa yammwe gye lino ery'amaanyi ery'abavubuka nga bava mu kkanisa eno ey'Amatazi Church Katwe nga tubasindika mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu ogenda okukola omulimu ogw'ettendo nga bagenda mu competition zino ez'abavubuka ez'obulabirizi bwonna. Mukama akwegayirira e Busega kwegayirira mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu bakulembere bajjuze omukisa ate kwegayirira amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu gabawerekere buli kye bakola kye balowooza kye boogera kitaffe obeere wamu nabo. Tukwebaza olw'abatendesi tukwebaza olwa obukulembeze bwabwe bwonna era tukwegayira genda wamu nabo tambula wamu nabo jjawo engeri zonna ez'omubi twegayirira buwanguzi mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu era nkwegayirira Mukama obakulembere mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Abavubuka ekiseera kino kye kituufu okwegatta nga tuli wamu ne Yesu oyo Setaani yagobwe ffe tuli magogo nga tuli ligodata tewali kyetuna kyaffe n'abalabe banatya nnyo nga tuli n'omulokozi mu biseera ebyo ebiyise tubadde bonooni nnyo nga Tuve kugwe Kataala. Oli Kataala. Nti oli kawoto. Esenga Yesu. Weewaawo. Kezia, oyo gw'olaba atunze ebintu by'ewaka byonna abimazeewo. Bantu ba Katonda. kusumba Engeri ekigambo gye kimaze okubuulirwa kati kanyanirizayo yenna alinayo obujulivu. obulamu bwafa bukuba yasinga byonna mu nsi Yesu ye Tulina okukkiriza ti Katonda oyo yabayita ajja kubakuuma ajja bakuumira mu maka gammwe ajja bakuumira mu masomero ajja kubakuumira gye mukolera ajja bakuuma mu ngeri zonna. mu kifo ekisooka n'obubonero 489 Katwe